الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين نحمده سبحانه وتعالى ونشكره على كل النعم التي أنعم علينا ونصلي ونسلم على حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد تمجد الله سبحانه وتعالى تمسب الله عز وجل asok sasira ebyengira n'emirembe ku nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tumwebaza Allah tabaraka wa taala olw'ebyengira byonna byajjanga tugabirira mu kaseera akafunda nga katono nnyo njagadde ku mashagaliro luneeno tubeere nga twejjukanyako ensonga ntono nnyo naye ng'ate ya makulu. Njagadde ffenna tufemitirize ebigambo by'omumanyi ono omu eyagamba nti ashaddu anwaa'u l-khasaara an takuuna lijannati arduha samawati wal ardi wala yujadu laka makaani fiiha. Abalala bakyusa ne bagamba nti ashaddu anwaa'u l-khasaara أن تكون لجنة أرضها سماوات والأرض ولا يوجد فيها مكان لك. أبامو نبغamba nti أشد أنواع الخسارة أن تكون لجنة أرضها سماوات والأرض ولا يكون لك مكان فيها. nga byonna amakulu ge gamu. Njagadde tubeere nga twetegereza ebigambo bino eno. Abasinga obungi loosi ze tumanyi mu nsi muno kwe kubeera ng'olowooza maali yange yayidde n'egwawo, ekizimbe kyange kyaggudde ku ttaka. Kati wano omumanyi atugamba nti ashaddu anwaa'u l-khasaara, nti loosi ekyasinze okuba enene eri omwana Adamu, loosi ekyasinze okuba ey'amaanyi eri omwana Adamu, nti ashaddu anwaa'u l-khasaara, loosi ekyasinze okuba enene eri omwana Adamu. Abasinga obungi boogera ku loosi babaza bya nsimbi, mukyala kugenda, musajja kumulekawo, muntu kumukyawa, mutima kugumenya. Wabula wano atugamba nti loosi egenda okuba ey'amaanyi eri omwana Adamu era esinga okuba enene. Yagamba nti antakuuna lijanna, kwe kubeera ng'ejjana arduha samawati wal ardi, ng'obugazi bwayo esinga ensi. Arduha samawati, obugazi bw'ejjana nga businga ensi Allah tabaraka wa taala gye yatonda n'ensi n'eggulu lyako. Yagamba nti kwe kubeera nga jjana obugazi bwayo businga eggulu n'ensi yaako ng'obigasse wamu. Jjana obugazi bwayo businga eggulu malayika mwe zibeera n'ensi eno ffe kwe tuwangaalira. Arduha samawati wal ardi wala yujadu laka makaani fiiha. Naye okutuuka mu maaso ga Allah nga tolinaayo kifo mu jjana. Yagamba nti loosi esinga okuba ey'amaanyi eri omwana Adamu kwe kubeera ng'ejjana obugazi bwayo, obunene bwayo esinga eggulu n'ensi, n'otasangamu kifo kyo ku lunaku lw'enkomerero. Obugazi bwajja n'okubeera nga businga ensi eno kwe tuwangaalira, nga ku nsi kuno abamu balinako amataka hectares, abantu balina acres mpitirivu ez'amataka, n'ababeera abantu bamu tulina we tubeera, olina w'opangisa w'obeera, olina w'oyimiridde ne kasaawa zino waliwo w'otudde. Ejjana esinga ensi kw'otudde osange nga temuli kifo kyo. Nabbi abamanyi ebaasenka ebigambo baateekateeka ne bagamba nti yegenda okuba loosi enene eri omwana Adamu yenna. So mbazuukuse eridinga tambiihi, mbakubiriza mwena okubeera nga tuzuukuka tugikolerere, nga tukolera ku nsi kuno eno, kubanga kijja kunakuwaza nnyo, kijja kwasa nnyo ennaku. Ku nsi kuno olina n'essaawa zino w'oli abantu balina ebifo mu nsi, balina amapulooti, balina amaki, olina ettaka, naye ejjana esinga ensi eno obunene. Ku nsi olina we weeyagalira, naye mujjana mu bulemu akafu wadde bukoyimiramu n'okugulu okumu, wadde mw'osimba okugulu wadde ati si obeere ku lubalaza lw'ejjana,
mubeere nga temuliimu kafooku wallahi ejja kubaloosi amaanyi. So baddu ba Allah mbakubiriza okubeera nga byonna byokola, kola byonna byokola naye kolerera ejjana ya Allah tabaraka wa ta'ala. Kola byonna byokola naye kolerera ejjana, oleme kubeera nga ofuna loosi eyo ogwe mu nanka mu qaida gye boogerako. Subanga tugamba nti ashaddu anwa'ul khasara, eloosi ekyasinze okuba ey'amaanyi eri omwanadamu eri ggwe nange mpuliriza, antakuuna aljanna, kwe kubeera nga ejjana arduha samawati wal ardi, obugazi bwayo esinga ensi, esinga eggulu n'ensi ng'obigasse wamu, obugazi bw'ejjana. Wala yujadu fiha makani laka, oba wala yujadu laka makani fiha, naye n'otasanga mu kifo ekyo. Jjana esinga ensi eno otuuke mu maaso ga Allah nga tolinaamu kifo, baddu ba Allah ejja kubaloosi amaanyi. So mbakubiriza nga mbazuukusa mwena tubeere nga tukolerera ejjana eyo Allah gye yayogerako, kubanga yagiteekerateekera ffe, si yaba malaika, si ya Allah nti yagenda ogibeeramu, jjana eyo yaffe, ffe tulina okubeera nga tugibeeramu. So tukole emirimu gyonna gye tukola, kyonna ky'osobola okubeera nga ogula ejjana kibeera nga okikozesa, kezibe sente z'olina beera nga oziwaayo, kebubeere budde waayo osome Qur'ani, waayo osome eddiini ya Allah, waayo obeere nga oyiga ebigambo by'omubaka, kekubeere nga kubeera nga kuteekamu mubiri, yiwawo omubiri, oba ozimba masigidi ogizimbe, oba oli awo Allah tabaraka wa ta'ala anaatusaasira, oba okusiibasiiba ng'osiiba ku lwa jjana eyo gye Allah gye yabeera nga atulagaanisa. Sijja kusinzaawo bigambo byange, wabula mbakubiriza ffenna tubeere nga tubiteeka mu mutima, obeere nga muli obifiiringa, olabe ejjana n'obugazi bwayo ne ku nsi kuno kw'owangaalira. Lwaki ddala ekifo ekyo kye kiba kibulamu? Saba Allah bambi ffenna atuwe ejjana, saba Allah atusinkanye mu jjana, saba Allah atusiime emirimu gyaffe ku nsi kuno, saba Allah abeere nga atuwe empeera esinga okuba ennungi ku nsi kuno ne ku akhira. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة. أخوكم في الله إبراهيم محمد كينتو.